kola kwe kulirela ne balikuma bireme kutyobolebanga bireme kusambibwa mu ttaka. Hey, abalungi muli mutya mugamba mutya? Rema Namakula wano. Saka. Banange tubayitanga 11 June 11 June ku Serena Hotel muje celebrating omwami Mr. Saka tata waffe omwami w'omutima ogwa gold mbabulira gwa golo ebyaddala bambi muje tumbererewo emmeeza $2,000,000 omuntu wa bulijjo $10,000 ate abaana students my OGs yone eje muli nedda abakyasoma $5,000 gyokka n'olwekyo abazadde leeta omwana abaana bonna Mrs. Saka beera trainingseko muje tumusapootinge amasomero gawandiikidde go mangi gawera bambi muje tumusapootinge musindika abaana nange gyendi tugenda yimba buli obuyimba baffe buli mufuna buli obweddogo tomanya tuyize n'okkuba obwavu ne bwakakati muje tuyimirwe Ruth gyali bakubiriza muje budo secondary st bali kudembe kisoga n'abemitala Maria kulu baffe muje bambi tubeereyo n'abalala mwenna ba OGs bange abasente bali kudembe kisoga. Miss if you must naye nga mwandize bambi muje tuwage Mr. Saka master basivu Bannange kigambo kirala ono omwana kamaze okwogera ebigambo abizigye mu kamwa mbalinze nekoomala tojja ojja kuntegeera akanfaana naye alina akayimba banyama kantu wakumukimero nkawulira nga kakwasa ennaku mukazi ono yakasuka omuno gwamuwogulwa owamuhogu alaba ennaku y'abakazi enyimba z'abakazi zimekyatuzenyezanyiramu nayimba abakazi benagira bwati bakakazi kakutakabiri kabwekati kateteiwekati onayimba ku bakazi nalaba ennaku y'abakazi ono nga yakijjayo naye nga nekusinga bena bali mu melodi ennungi nayimba bulungi ebibyalama bingi bisiyewo natimba nange ayimbye obulungi ate yandikoze ati kuba ayimba asobola okuakitinga ennyo asobola okwakitinga egatte ku Namulondo asobola okwakitinga yes akita mulungi mukazi asobola okukola ebintu ebyewusa kubanga yakuza mu buganzi emirembe tomusayininga mu mama bright mukazi gwe muli ontamye mukazi nagenda nayingira mu motoka aba yingira mu motoka ng'omukazi atuuse ali mu kakita kyakasubwa nayomba nnyo nebanga alimu byonna omuntu bw'ayimba aba ateeka okubamu okuzanya ate n'okuzira kuba kusobola okubanga naye okuzaako kyoyagadde onyakuzaako kyakuliira naye nga asobola yazanye bulungi nnyo kubanga mu kayimba mwasiza Kampala bamu akasodo kanyo akajasinakakayika ebintu bye tabikola nti akakabikake naye asobola okuakitinga nnyo obusobozi bwa Rema bungi bunene naye ensajja giwako kyasobodde okuwa Kuyimba Mr. Saka meetinga nga ze n'abaana b'ebuddo bali voicinga kuno end ne bagetinga in touch ne Mami Halima kuba nali ngenda kujoininga secondary school Saka n'amugamba omwana oyo ng'ayimba bulungi tuza tumutwale bali ku ddembe ekisoga baana bakwaya gyeri naye mukyabulamu eddoboozi ery'abaana nakwata nantwala nayogera bintu nebiseera byetwana ne headmaster nenfuna half-past kitone kuyimba era Mr. Saka kinalabaliza n'obwenge so ojoyininga kwaya eno ng'abaana batono tulaba mwina albums ez'enjawulo tulaba ennyimba ntambula nga ludde eddoboozi eriri emabega tuwulira lya Helena Nanjego kati ntambula nga ludde alina versions nga bbiri omukyala nzina naye yasomera ku bali kati ebiseera ebyo bakola album ya ntambula nga ludde kati ffe engeri gye twali nti tubaddidde mu bigere nga bamaze okuva mu ssomero netubeera nga tuluyimba bawunabeera nti oba bayita ewantu kuba lwali lunene oluyimba olwo lukyali olwa message yalwo ennungi nga tuluyimba naye nga olwa Helena amaze okuvaayo
nekisigala nti eddoboozi eriri recorded yamukyala Helena Najo ne video ya Rema Namakula omu ku baali mu Rema Namakula anti ebiseera ebyo baakolera tuzisomera teyina bulungi sente zikola video tumala okutuukayo ffe nga bazifunyemu ng'ate olaba voice nga bakoze eki bagenze naye ng'ate nze osigala ompulira muzina endala ezaddende gaali maka nyingi nyo ezaddirira after that. Rema mu nnyimba zino zonna ze wayimba kuko zonna bwe tuziwulira zaalimu amakulu era ezimu ku zo zikomezebwamu mu biseera byakati nti bwe wabayo ekigudde mu ggwanga bakomyawo ddembe. Mu nnyimba zino zonna luyimba kikwegamba ekituufu nayimba ennyimba zino naye luno lwankwatako zonna zaalimu sijja kulimba kubanga Mr. Saka nga bw'ogambye nti bazikomyawo up to now kikulaga nti omwandisi wakabi omwandisi kyawandiika tekikadde tekivunda ne baaliya bajja ddundiriza because omwandisi yazamaanyi ati mwami mugezi nnyo so I give all credit to the writer naye nga zonna zaali nsofusi I can't pick ekiseera twakola emboozi yo nga tunyonyola abantu Rema Namakula yaani eyakwata ku bantu nno ne batugamba tukunoonyeeko ne beebuuza Rema ajja atya okufuuka omuyimbi ow'amaanyi kuba tukulaba kuva mu ssomero oli talented naye tulina kye tugamba nti omuntu kati afuuse ow'amaanyi ayase ojja otya okulya fuuka nti w'amaanyi ndi w'amaanyi oli w'amaanyi nnyo ndoza nga njoyinize gagamera najoyininga gagamera oluyimba nasooka okufulumya nogamba nti luzanyiddwa nendukulira nange niyita muzanyi wano you know yali season 7 I think that was the time that was my breakthrough abantu abamu tebaagala kulaba byayita byabwe naye gwe bw'otula n'otunuulira ennyimba zino Rema ali mu kagomesi akutta omuggo eyeekalakaasa senga w'abaana ki ekikugira mu bwongo kati nga bw'omanyi nti obeera ng'olimu element ya acting nti essaawa eyo yambala omuntu oyo bakugambye Rema ogenda kuzanya nasenga essaawa eyo basenga mubikola n'ennyimirira yonna eba yasenga kati muli bwendaba oyo senga of course I love because yadda neraba nengayimiralera gye kubeera manye twali tufaanana you know naye of course buli I thank God for those moments because zeza building who I am right now mukitegeera eddaala ddene nnyo like they helped me those moments ne acting Kusomero n'ennyimbayimba zezanya mu okufuuka Rema. So tugenda kusaba okoola abawagizi bo aba Rema Namakula okujja okubeerawo nga 11 abalungi Rema Namakula wano mbakoola 11th June mujja kusupporting Mr. Saka ku Serena Hotel emmeeza ya $2 million omuntu wabujja $10,000 ate abaana students yonna gye muli $5,000 abazadde muleta abaana bannannyini masomero nga maami Saka yawandiikirako ennyimba ku ssomero lyo bambi tumulako omukwano he's worth celebrating omwami we bambi tumucelebrating let's give him his flowers ng'akyali tekokola gwekulirela ne balikuma bireme kutyobolebanga bireme kusambibwa mu ttaka gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.